Yekumide ku mukutu good talent chokola kyakisingira ddala okubeera ekyakabi. Yes, mwana mama mwana wa tata magulire genkuletedege g'omwana mulenzi Eddy Kenzo. Eddy Kenzo yavuddeyo n'abeera nga nte yes yeebaza omukyalo ono Farida Nakazibwe olw'ekintu kye yakoze okubeera nga avaayo n'alwanirira omuntu eyamanya ensobi ye n'abeera nga nte yeetonda. Tujjukire ennaku ziringa 2 emabega omukyalo ono Farida Nakazibwe yavaayo n'abeera nga alina post gye yawandiika ku mukutu gwe ogwa Facebook nga yali yeetonderako oba nga ategeeza abantu okwaliwo okwetonda kwa Judith Babirye kwe yali akoze oluvannyuma lw'okubeera nga yali ayagadde omwami omufumbo n'abeera nga yavaayo neyeetondera eggwanga, abayimbi abayimba music ewa gospel n'abalokole bonna olw'okuba nga yali avuddeyo n'abeera nga nte yayagala omwami atali wuwe, ekintu ekyasobola okubeera nga tekyamunyigiriza bulungi era nekisobola okubeera nga kyamuleetera n'okubeera nga yavaayo n'abeera nga agenda mu ggwanga asobole okubeera nga agenda mu ggwanga eddala okwaŋŋanguka. Kakati omwami Eddy Kenzo oluvannyuma lw'okulaba obubaka buno bwali ku mukutu gwa Farida nga obulaba awo ekiwandiiko kibadde kiwanvu nekisobodde kuba nga nkifuna kyonna kyonna nga bwe yakiwandiika. I've been thinking about you for some time now and couldn't find ways of reaching out to you. I hope I will just leave it here. How are you, my mama? I don't know what it is about. I really feel concerned about you. I hope you find I want to tell you we love you. I hope you are loving yourself wherever you and treating yourself with kindness. We miss you. Kwegambanga alinganga amugamba byonna byonna byokola mbadde nkusubwa buli kimu kugamba nga amuzaamu amaanyi. So kakati n'omwami Eddy Kenzo yavudde n'abeera nga nte agamba era nga yeebaza omukyala ayitibwa Farida Nakazibwe nti weebale kuvaayo n'obeera nga nte oyawukana ku bakyala abalala oba n'obeera nga oyawukana ku bantu abalala n'obeera nga nte omukyala Judith Babirye tosobola kubeera nga omumalamu amaanyi obeera omuzzaamu amaanyi asobola okubeera nga nte bambi tafiiringa kubeera nga aliloneri mu nsi eyiye olw'ensobi gye yategeera n'abeera nte nga yeetondedde abantu abaamusonyiwa bonna n'abeera nga Eddy Kenzo avudde n'abeera nga abeebaza wamu n'abo abategeera nti omuntu bw'aba akoze ensobi ate neyeetonda basobola okumusonyiwa. So kakati n'omukyala Judith Babirye neyekola olunaku yasobola okubeera nga adduka ku midiya ye n'abeera nga nte awandiika obubaka obusigala nga bubeera bwebaza omukyala yavaayo n'abeera nga amulwanirirako omukyala ayitibwa Farida Nakazibwe n'abeera nga yeebaza bafriends ba Farida Nakazibwe, family ya Farida Nakazibwe yonna eri ku mukutu ogwo gwa Facebook olw'ekitiibwa n'essanyu byali awulira ate wamu n'okwewuunya bwe yali alabye ng'agudde ku post eno yali ebeera ng'emuzzaamu amaanyi era n'agamba nti bambi tasobola kubeera ng'atuuse okusiima kwe kwonna kwonna eri Farida Nakazibwe wabula kabeere nga just alekawo awo obubaka bwe nga comment gye yaleka okulaga nti bambi ate tekimulaze nti bwe yeetonze abantu abasinga bategedde nti yes omuntu bwe yeetonda aba akoze ki aba yeenenyezza aba asaana okusonyiyibwa. Era kati omukyala Judith Babirye wamu n'omwami Eddy Kenzo ne Farida Nakazibwe bo balaga nti yes ekintu kyabwe ensonga bagitegedde. Jjukira Eddy Kenzo y'omu ku bayimbi abasinga banene amaanyi mu ggwanga, and of course ne Farida Nakazibwe y'omu ku ba TV personality abasinga okubeera n'amaanyi mu ggwanga. Mpozi era ne Judith Babirye tosobola kubeera nga oyogera ku bayimbi aba gospel omulungi n'osobola okubeera nga tomukoonako wamu n'abantu abaali babaddeko abannabyabufuzi abalungi era n'omuleka ebbali. So kakati oyo omwana mulenzi Eddy Kenzo avudde n'abeera nga nte yeegatta ku Farida Nakazibwe okubeera nga nte bagumya omukyala ayitibwa Judith Babirye ku ebyo ebintu ebyasobola okuba nga bimutukako mu bulamu buno obw'ensi eno. Fonawo sigenda kuba nga nsukawo mwana mama mwana wa taata just nja kusaba obeere ng'onyamba jimpeera ekigalo video eno like sharing mala subscribing nga tusobole okuba nga tukwatagana buli saa. Fonawo sigenda kuba nga nsukawo.